Minisita ow'ebyobulambuzi Mbwashabazinga Babusoga era ng'ono w'ekitiibwa Heno Namutamba video yasiima abakenyera food carnival abakenyera food farm abasobera okuba ate nga batumbula emmere eyo eyasookawo n'okuyambaku abantu obuli abazaalwa ku mirembe gino okutegeera eyo emmere eyasooka era isobola okuba ate nga eyamba obulamu obw'omusoga akoba ebyobuwangwa n'ebindi ku ebyo ebirina okuba ate nga bindibwaku mu nsonga ed'ebyobulambuzi era nga bisobola okuba nga bireetera abasoga empiyo. Okwogera bino abaire ali ku kibigiya eky'emmere ekiteekebateeke b'abakenyera food carnival omukuzi ogwokubiri olunaku luno olwaleero. Musasi weffe abaireyo ono omukozi ogwokubiri nga bafaamu ya Kainera eyagandibwa mu disitulikiti y'e Kayunga bateeka omwoloso gw'emmere enkaire ey'amawanga ag'endawulo omuli Abakalamoja, Abanankole, Abaganda, Abasoga, Abagisu n'abandi kamaala. Bw'obeerenga ogwo ku Mbaba TV, Minisita w'ebyobulambuzi Oweekitiibwa Helen Namutamba akoba ati ng'Obwakyabazinga babeere nga tebayinza kubuusa maiso nsonga ya mmere eno enkaire taku n'okutumbula ebyobuwangwa. Buli mwaka baba ne Kainera Food Festival. So olwaleero babeire n'edition yaabwe ey'okubiri. Ife nga Busoga Kingdom, Busoga Tourism tuli ba partners era abaali Kagulu mwabonayo Kainera Farm baaliyo. Ndikobera abantu baife abatuwuliriza nti omulembe guno gwe tulimu okutumbula ebyobuwangwa n'emmere yaife yetulya ey'obuzaalirwanwa n'ekintu kye tusobola okutunda ng'ekyobwobulambuzi kye batasobola ku duplicatinga. Ono ajja maiso yawa abantu amagezi okuyiramu okwesemera enkaire ng'emboyi n'envuluga ng'Abasoga bagikozesa okuyambako okuzimba omubiri n'okulwanisa endwala eddindi nga bw'ononola. Wano we twidye wabeirewo emmere yandawulo. Emmere ebeirewo wabeirewo emmere ey'Abakalamoja, emmere y'Abatooro, emmere y'Abaganda, emmere ey'Abanyarwanda, wabawo emmere yaife Ensoga. Inze nga nze Minisita Tourism, emmere yaife enzaalirwanwa ey'Abasoga gye tumanikibwaku mbooli na nvuluga, amaido, amasekule gaafuuka envuluga. Eyo n'emmere yaife era n'eiva lyaife n'envuluga. Mbakobeire abantu baife ababeire wano era n'abendesa embooli nti embooli eno n'ensonga lwaki abaami baife ab'ebusoga bakulanga bagumu. Ate yakwanaganya emirimu mu faamu ya Kainera Wanda Daniel ajja maiso ati ebikuduko bino ebyokwolesa emmere enkaire okutumbula ebyobuwangwa ng'ebyobulambuzi kyepesa Kainera Food Festival kuba buli mwaka nga guno n'omukuzi gwe ogwokubiri. Buli mwaka tuba n'ekintu kye beeta Kainera Food Carnival n'ekikuduko ekibaawo buli mu Desemba wano ku faamu ewaife ti mu tawuni ti waaye ku faamu wene nga twolesa enfumba y'abantu abaira gye baafumbangamu. Buli mwaka tugezaako okubona nti tuleeta regions zonanona Busoga, Buganda, Abanyankole, all regions and tribes tugezaako okudireeta daida walala dalaga abantu emmere. Ate CEO wa Uganda Tourism Board omukyala Lydia Jarova akwata omugaso gwa carnival eno n'okutumbula ebyobuwangwa n'emmere enkaire etabonekaboneka n'ekigendererwa ky'okuyita ku lukalala olw'emmere emanibwa era eriibwa ensi yonna yonna. In getting our unique Ugandan cuisines also registered as UNESCO intangible cultural heritage. I think what it says is we have the opportunity. So the matoke and whatever else that we are offering, we need to get it on the global stage. Omweso gw'emmere guno gwa mukuzi gwakubiri wala mu faamu ya Kainera mu disitulikiti y'e Kayunga era bagenererwamu kutumbula byabulambuzi nga busosowaza emmere enkaire taku n'ebyobuwangwa. Ni Anthony Palapande ku Mbaba TV.
amakonde